done magic. Ogamba ota my brother. Ndi bulungi. Gamba kisebo. Tuli steady. Yes sebo. Soko tubulire. Wakoze tune Nalumansi. Eyogeza obwama mu industry. Buli omu ayogera kiki. Soko tubulire kyama kye ekyenjawulo kiri mu tune eno. Ye lwaki etuse ku level eyogeza abantu obwama. First of all, wotunulira Nalumansi ng'oluyimba, it's a big song. Ekyo sigenda kijjawo, it's a big song. And most of my productions, zonna ezisinga, zonna zenkoze, bwe bankoledde Bobi Wine, Irene Ntale, you can mention them, most of the artists, zibeera big songs, okitegeera. So oluyimba nga Nalumansi, it's a poetic song. Ombo lwazitoye nnyo to the point that abantu abasinga balooza musajja yabalumbye mu lyrics kati lwazitoye nnyo, they have failed to understand it specifically, bafailinze olu-understandinga. Byensonga kyolaba abantu abasinga balina a lot of balina different thoughts about the song. There are those who can't hit direct, tebasobola kuhitinga eyaluyimbye, basaze overheating eyalu production. Yeah, basaze overheating production. Abamu bagamba it's a bogus production. Yeah. Chord progression zizabadde za kabi nnyo. Yeah. Soko tubulire ku ekyo. Of course mnabawulidde. I won't pretend that sabawulidde. Olaba criticism nze music producer nzaagala nnyo, because at the end of the day it's what has made us, most of us, more especially our camp, what we are today. Kuba tuze tutambulira mu bintu webityo, tuze tutambulira mu violence nga fe tubaddiza positivity boba tukubisa negative energy. Nera bw'otunulira the percentage of people basinze nnyo okukuba luno luyimba. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo. Oluyimba yaluyimbye ava mu region ki? Mu Central. Bw'otunulira oluyimba yaluyimbidde mu lulimi ki? Lwa Central. Okitegeera lwa Central. Abasinze okuba luyimba bava mu region ki? Tulinamu aba mu Central. Tulinamu n'abava mu West. Negwe kugwe b'olabye abasinze okulukuba bava mu region ki? Central. Okitegeera. Kati bawulize oluyimba bulungi balu understanding. I've dedicated the song to them. Osanga bebo Banalumansi. Tubadde tutegeeza mu luyimba. But anyway, putting jokes aside, bw'otunulira the production of Nalumansi, production is not just in bw'otuula mu studio omuyimbi najja n'oluyimba lwe n'otandikirawo from the middle of nowhere, n'otandikirawo okuba okitegeera. First of all, you need to fall in love with the song. The wordings that the artist is presenting to you nga music producer. Secondly, olina okuyingira deep spiritually, then on making a best sample selection or instrumentation esobola okumatchinga the lyrics of that artist. Kuba kati nze ndi music producer rather. Bwemba mpuliriza omuyimbi ng'ayimba, mpuliriza ebigambo by'ayimbamu, n'enyingira deep spiritual, netandika okutunulira crowd kika kijali mu kuyimbira. Where is this kind of message supposed to be? Okitegeera. Kati wempuliriza n'entandika okurelatinga the type of instrumentation, the sample instrument I'm supposed to use in that particular message. Era bafunye message baluwagadde, banyumiddwa, okitegeera. Taking you back to those who are trying to criticize. Criticism would have been very good naddala mu generation yaffe. Yandituyambye nnyo 100%. But when you look at the caliber of human beings who are trying to criticize my work, you look at the characters of Uncle Sandy, with all due respect, Jenkins. Today in the morning I saw one of the personnel, Frank Gashumba. I mean, these are the same people who have never appreciated anything from our camp. Amanya abantu beerabira nnyo. I'm going to remind you, in 2016 when we released the Dembe, I produced it personally. Kiri ku record. Dayo ononye footage zabo abo bensoso kumentioninga basendi ne bane, they criticized the song. Balukuba nnyo kitegeera. That means they've never appreciated anything from our camp, okitegeera. So if it's always the same people trying to throw stones against us, okitegeera, mba nobanga oyogedde ekintu ekirimu sense, I won't give you attention, or I won't even bother
mu byoli mukungamba because ntandi kukulira ngamba why always him. He has never appreciated okitegeera. Kwa otunulira the percentage of the population, people love the song. People are dancing to the song. Okitegeera. People love the message. You've seen them present. Everyone has a Nalumansi in his life. Okitegeera. Kati abali mu criticizing abebo ba Nalumansi omusajja be yayogeddeko because they have never appreciated him. Okitegeera. Bobadde oyogera nkukooti nze ogambye nga gwe music producer soka wuliriza mu Luyimba n'owulira bye boogera ngeri gya the wording n'ogwa mu mukwano nayo. Father bwe yabadde ajja mu studio Banalumansi gwe yabagambyeko n'obategeera n'ogwa bulungi mu mukwano? No, omusajja yayimbye ku muwala. Okay. Nagambye is a very smart person. By the way, Bobi Wine is a music producer. Okitegeera. Okay. Ate ffe bwe tuba tukola, we work as a team. Nze sikola waka bwomu. I've heard several people say you must look for Jaja Pade, you must look for Tony Hawes, you must look for ETC, Peter Crouch, Jaja Crouch. But not seeking help from several producers. But for your information, waka gwe tufulumya nga ffe nga timu eya Firebase, waka wa president wa Bobi Wine. Tumufulumya as a team. Nyinza okubulira mu Nalumansi mwabaddemu Jaja Pade mu studio, mwabaddemu Jaja Tony Hawes mu studio, mwabaddemu Kim XP mu studio. He's a producer as well. Mwabaddemu Bobi Wine nanyini Luyimba. He's also a producer as well. Okitegeera. Kati botandika okuvoola output nga mubaddemu the top experienced music producers, the top experienced sound engineers, nze kwenyimiridde ku shoulder zaabwe kati mbasi kutegeera because for years over you've been dancing to their tunes when they produce for different artists. Okitegeera. Why Bobi Wine? Why now? Why now? Okay, why Bobi Wine always? Kuba botunulira the same caliber we twafulumya size yo. They were the same people who criticized the song, the output of the song. Kiri mu record bino byenkugamba byonna okitegeera. So they will never appreciate. Tebali yagala anything coming out from our camp, and we are used to their kind of talks. Okitegeera. We are used. I heard some of them talk of the mastering of the song. Our songs are mastered by top sound engineers, not even in Uganda. Okitegeera. Enyimba zaffe buli bwe tumala okuzikola tuzi uploading ebweru ne bazi masteringa ne bazikomyawo ne bazikomyawo mu segments nyingi kati kiva kuffe we tutula mu room ensonga ki bwe tutula mwino obeera mu Jaja Pade, mwino obeera mu Tony Hawes, mwino obeera mu Kim XP, mwino obeera mu Bobi Wine, mwino obeera mu Selector Devi, mwino obeera mu manager wa muyimbi, manager Johnny, mwino obeera omusayi omuto nze. Okitegeera. Kati bano bajjajja banga bakulu bwe tuba tukola, they come and listen and put in idea, say bino bijjeemu kano kateekemu. That's how we work. We work as a team. Okitegeera. It's not my only output wadde nga abantu bo baba batunulira nze oba Bobi Wine abalufulumiza, but we work as a team. That's how we work. Sudden magic. Abantu bangi nnyo bagamba yours work for only Bobi Wine. Bayimbi abalala bakola ki? I work for everybody. I'm a music producer. I have songs with Irene Tale. You will play Mpima if you have, you gukubanga ebidongo, a lot of songs ebimu mbasibijjukira. Nange sometimes ntula nenda ba work ku TV ngamba nze nakola oluyimba okitegeera. It's surprising okitegeera. I've worked with Bafana. I've worked with King Sa. I've worked with Moses Matovu, Afrigo Band. Moses Matovu, which song? Nalongo wange. It was a remake. Okay. I've worked with Eddie Awe. Actually, Eddie Awe is my mentor in this industry. I've worked with several artists. Okay. Abomu industry. So, nyimba zabali abala tofunanga yo criticism nga gwofuna ku Bobi Wine? I don't think because nze nkola. By the way, I'm a music producer, I'm not a beat maker. Okitegeera. Mweno industry. Mulimba beat maker ne ba music producer. Exactly. Kati mu sector yaffe ya production mubera mu beat maker ne mubera mu producer ne mubera mu arranger etc. You can mention them for those who know music. But for me, I'm a music producer.
I'm not necessarily a beat maker. Ensonga ki bwe producing a work nsoka ku analyzing nnyo simalaga kuba beat ngamba beat yino gituuleko okitegeera you can craft a beat, it's there, then an artist comes with lyrics nga tebikwatagana ne feel gye wakubye. At the end of the day you'll put it out there. It's a song that will last for 1-2 weeks or eyinza nakufuuka hit, semi hit nebeeraawo nenevaawo. It's not a legendary sound. I produce legendary sound okitegeera. Nze ndi typical an African nfulumya African touch okitegeera. Afrobeat bwe nkuza mabega bw'owuliriza abantu abali mu criticizinga, these are the same people always in interviews oba abakyaziza aba music producer ebibuuzo byabwe bye basookerako Uganda nga tetulina identity mu sound yaffe okitegeera. Ne batandika comparinga, ne batuleetera aba Nigeria, ne batuleetera aba South Africa, ne batuleetera aba Congo okitegeera. Badde nkimanyi olina akabiriti okitegeera. Kati ne batuleetera that kind of sound. Kati bwe badda kufe nawe mmwe nga temulina sound yammwe okitegeera. So here comes your own who is producing your own output. Olukubye bw'owuliza Nalumansi verse 1 nalwo ndubawadde baluwulirize bulungi. Verse 1. Verse 1. Yeah. Okay, Dan akayinza okuddirira akasembayo. Beatmaker bagamba beatmaker wakola beat yemu. Otunuulira Nalumansi kyalenga n'ennyimba ezize zifaanana beat yemu. Eyasinze okyogera ekyo samuwulidde. And I don't think they are the same sound, no? Beatmaker wakuwa beat yemu. I'm not a beatmaker wange sina beatmaker. I'm a music producer. Okitegeera. Gwe bw'owuliriza ennyimba ezo zifaanagana. Ngenda ziteeramu abantu bajaziwulira. Okitegeera. Of course ziba tezifaanagana. Just oli oluyimba lwazitoye nnyo lwabasuseeko okitegeera lwabasuseeko kuba when you go on social media and you see the reception that the song has received, how people are responding to it, how people are putting in images of their own Nalumansis they think okitegeera otunulira the society gye basinze okuba as per the lyrics of the song. Now people are saying that principal lwayingira studio afulumya political songs. Ekyo kyo kimanyiiko nga gwe producer we. Ekizibu ekiriwo is that abantu abatonotono kuba abatono be basinga okriticizinga. Abatonotono baagaana okutegeera the difference. Baagaana okutegeera what politics means to them okitegeera. Kuba ono musajja bintu byali mu kuyimba leero when you reverse back. He has been singing them. That has been him. And why would you even start politicizing someone's lyrics? No gamba, lyrics oyo zibeera nnyo politics. Politics is us. Kuba kati bw'ontunulira bwe nkutunulira nali ku kamera, we all live in a society of politics. Okitegeera. Ogenda kwesanga nga you have a message you're supposed to air out there. That is his voice. That is what he stands for. Yayimirira nagamba, let me make use of my music to sensitize the masses. He sensitizes the masses. Never yimbye love. Love is also part of politics. There's too much politics in love. Obadde okimanyiko? Politics mungi mu love. Okitegeera. So omuntu gamba ku ayimba politics yekanaba ayimba mukwano. That is politics as well. Okitegeera. So I don't see any problem with that. Obubaka eri ba haters n'abawagizi ba Bobi Wine n'abawagizi ba Dan Magic. In life you can never fail having haters or those who don't believe in what you do okitegeera. But in most cases such kind of people nze banyambye nnyo to grow, because the more they criticize me, the more I penetrate and show them that last time you told me ABC that I couldn't do ABCD. Today I've done it. Nera bajja kakuba kemba nkoza kapya oba kemba nfunya kapya ng'omuntu. Bajja kakuba ba hater. They are there always to condemn, always to criticize. But my work is always okuba penetrating. Okubalaga that nze mbisobola mbikola.
yenza abikola yenza abikuba okitegeera. Even though you wake up one morning and you do ABCD, I won't fall down. It's my talent and I'm here to serve. Yeah. Thank you so much.